gye buvuddeko katono baminisita b'ebyettaka Judith Nabakooba ne Sam Mayanja baaliko mu disitulikiti y'e Kassanda enfunda eziwera ne balabula poliisi obutagezaako kweyingiza mivuyo gy'ebyettaka kyokka oyinza okugamba baasiwa nsaano ku mazzi kubanga amaloboozi agalumiriza poliisi okuba abasaale mu mivuyo gino geeyongera bweyongezi. Amaanyi ono tabalimba lukwerwe buli kimu abadde akimanyi okujja okukwata abaana bano. Ye yaŋŋamba yakoma mitigana oba bakoma Kampala saamanya ne bamutwala ku mmeeza zino eza Laawu ne bamugabula era bamugabula ne bamukkiriza okusayinga ku mpapula ezo nti ekintu kino kiwedde era abatuuze bakoze eki bakkiriza. Kigambibwa nti akawungeezi ka bbalaza ya wiiki eno waliwo abapoliisi e Kassanda abaalumbye ab'ennyumba emu ku kyalo ky'Engeza ekisangibwa mu ggombolola y'Emyanzi mu disitulikiti e Kassanda ne bakwata abamu ku bantu mu maka gano ne babaggalira. Naye kiyamaana omuntu amutukako ne bava mu nsobi ye talinda amuwaddeyo omutwalo ng'amukolera ki gadduka ku bano dakiika emu nga bakimye ate omutuufu. Abatuuze balumiriza nti bano bakolera ku biragiro bya nnyini ettaka. Taliiwo ensonga ze boogerako zize zikwata ku ye kuba yatuuka eri wekuna kompulayini ng'abantu ze babakima. RDC w'e Kassanda Phoebe Namulindo olwawulidde bino yazambalidde ku mugongo nga nswa okugenda ku kyalo kino okuwuliriza enkaayana ze balina ku ttaka lino. Kyenneebuuza senga Kamoga yatutte omwana oyo ng'abatuuze tebabaddeyo yabadde asobola omuti. Olw'ekintu ekyo kye yayogedde nga kirabika yabadde amuyinako akakuku ak'okuzimba ennyumba eruwa. Abatuuze basinzidde mu lukiiko luno ne batabukira ssentebe w'ekyalo kyabwe Edward Muyomba okwekobaana ne Ahmad Kamoga agambibwa okuba nnyini ttaka okubagobaganya. Kyamanyi kikooti obujulizi bwonna bubakolesibwa omusango mugwaseewe kyamanyi olw'okubanga nnyo gwasse kutya emmundu ezazze okuyoola abantu baffe zaakuyiseeko kitya. RDC Namulindo asinzidde wano n'alabula poliisi obutaddamu kuziimuula biragiro bya mukulembeze w'eggwanga ssaako ne woofiisi ezivunaanyizibwa ku ttaka. Emyaka gye mmaze Kassanda poliisi ngigobye mu nsonga z'ettaka era mubadde mukiraba bulungi. Tewakyali kabanga lyegoberera bantu baki ku ttaka bazibe empenda kazibe ki kubanga ekintu bwe kiba kikyo lwaki ogenda ku poliisi okubasaba bajje bakole ki bakuweereza. Era ono alabudde bassentebe b'ebyalo okuba abeegendereza ku nsonga enkulu nga zino. Nammwe bassentebe mugenda maaso ne mukutuka n'abantu bano okubeera ssentebe ekyo kigenda kirumamu. Omukulembeze n'akeera ku makya n'abayiwayo oyo temumuwakasa. Era nabadde njogera taata tokaaba tokaaba kuba kati awo omusajja ng'oyo byebyo ebizibu bye tusanze ni poliisi ate nga yesinza okuleetera okuba nga abantu bavumaganya gavumenti. Ettaka erikaayanirwa liriko obugazi bwa yiika 5 nga liri ku bulooku nnamba 295 puloti 244 wakati wa Ahmad Kamoga n'ab'ennyumba ya Kaboggoza wabula nga kuliko ab'ebibanja. Ye Ahmad Kamoga ayogerwako teyalabiseeko mu lukiiko luno wadde nga yayitibwa era nga RDC alagidde ssentebe w'ekyalo kino yeetondera abatuuze okusonyiibwa aleme kuggalirwa. Okuze tebalaba nga we bali kubeewa ku ebbanga lyonna nga manyiwa wakyucu kyenneebuuza ono enyiri gye yayise era nga nze kitegeera. ssentebe tuula wansi. RDC yalagidde ab'ebibanja okudda ku bibanja byabwe ng'okunoonyereza ku ttaka lino bwe kugenda mu maaso. Gerald Damulira agafeeyo ku Spark TV. Mpulira nti bakuteyo abalala 3